Katonda akuyimusanga nobera mu time yo sigwe gwasembyeyo era okeera ku makino zifuna tolinyanga abantu toduula gwe omuyimbi obera taala eri inspiring buli muntu yenna. Jenkins Mukasa ayina ettaffaali lyeyagatta ku industry ya Uganda nga Spice Dana wagasi ku ttaffaali ku industry ya Uganda. Omuntu bwogenda okwanukula omuntu yakusoka okukola ekintu olina okumakinga sure nti no oli mature mu kwogerako. Jenkins the just problem gye nabasanze mu kuddira nonsense wa muteekamu omuzadde tata Spice Dana ayinza okuba nga akola obadde ku defense neto mulangira okuddira omuzadde n'omuinvolvinga mu ntalo za Spice Dana eza music kyakisiru kubanga Bayibuli egamba otyanga kitawo n'ennyoko ennaku zo z'okunsi ziberenga nnyingi. Mulimu abantu abamu mu media balina okufiisa nga gye bali nga gwe tebaliyo kubanga si gwasese okubeera omugagga mu nsi era si gwagenda okusembayo okubeera omugagga mu nsi. Ettaka lyolina olunaku lwaliko lyaliko ly'omuntu omulala era okeranga ku makya n'olengeza omuntu because olinawo kasente ojjukirangamu nti waliwo time we yatuuka nga tolina kyakulya nga Katonda buguzi naye bakusuza busuza kati Katonda akuyambye akuzije mu bantu be basuza bw'otaliko okuzina amazina g'embizi otuuka ekyana n'ogifaanana ate embizi teswala ate embizi tefiirwa. Embizi obutaswala bwayo esobola okulya n'omwana gwezadde nga blam gye bayita Spice Dana erina endorsement deals mulimu entalo zetalina kulwana. Spice Dana bamusasula mulaba ku bonna bamuvuma tekuliko gwe basasula mulaba naye atalina okumanya nti Jenkins gwalumba y'omu ku basajja balwaniridde industry n'okubeerawo kyeri. Spice Dana nga ye yakoze bubi because amazina ge yayingiramu geego bwobeera ng'omuyimbi okkirizanga okwogerwako. Kwebaza ali ku media kyokola kyakabi nnyo okubuuzaako emirimu gy'otuusizaako engalo. Kansubire nti buli kimu kitambula bulungi. Abasiraamu kansubire eswamu ennaku ze tebakatambulako tezibayisizza bubi. Nammwe abeekwasizza lusaazi ng'olusi temuziina nammwe oba tolimba nze okulimba kuba wakati wo ne Mukama Katonda. So mbatumiddeko museze enjawulo mbatumiddeko buli omu w'osinziira n'olaba media apa Jasper ogamba otya nsubira oli bulungi. Luthe Canada ogamba otya Godfrey Canada kansubira oli bulungi namwena bamulungi namwena abagira basawa zino kyemukola kyakabi nnyo. Ndine Djjacob Omutuuze mu kunyumyamu emboozi za wiiki nga bwe zitambudde buli kimu okubanga kitambula bulungi. Abadde asiibye nno tusonanga nti mbadde nsiibye naye kasikonda nemeseza okusiiba naye tusooka n'endowooza animba nso kulya asikondoka kasona mpisa bubi nnyo kasikonda n'omutwe ebimu ku bintu ebisyasinza okunsumbuwa. Kasikonda nyinzo wesitamugema nga bukyali kiyinza okuntwalira olunaku lulamba nga sikondoka bukusikondozi amanyina okunkwata ekiro nga neebasa nanika kusikondoka bwendo ate abeerawo ttabu naye ng'obulamu balamusizaako mwena n'abali ku media amanyi bampita Djjacob Omutuuze taata Malisa mayawe bunamwaya kabaka mu kuzoganya baddest in the making ozoganya ante Malisa yaganye okuddamu okusoma yagambye Djjacob ebyokusoma mbikooye watu ofunira koosi zisiddamu kusoma nemugamba maama ondaba no problem tewali tabu oba okoye okusoma tewali tabu katunoonye ekiddako owaayi covid yamuyitamu covid omuyitamu mukazi wattu kirabika ebyo nebimusobera ate nze nakula bulala bazadde bange baali tebampuliriza nasala okuwuliriza omwana wange kyatayagala kyayagala nokiteeka mu nkola watayagala kusoma mugambe itsoke munnange tewali tabu okusoma obutasoma pumenya ki kuba toyagala okusoma ate nkukola nkuba emiggo ola omwana omusundika kusoma ng'agagala tajja kgenda kusoma ngesente zigera kufiira bwerere the best way mutwala akole kyayagala nombuzi oyagala ki agamba kanje tugenda kufuna time twogere mugamba kale maama ate munaye nkole ki tujja time twogere we need to sit down and talk nemugamba no problem we will talk byebyo naye nga kyonna kikiri muganda wange jola mwakeera mwakyanagaa daddi kino sikyagala nogezako kitaasa nalemera ku kintu kimu sikyagala
Omu respect because naye muntu. Ate omukakasi si kisolo. Ola n'ekisolo n'okiraba ku ttale nga kyagala kola tekirya. Ola ate olwo omuntu. So I respect, mpa nnyo respect endowooza y'omuntu. Ate engeri gye natukula nga ntoba saaganya omwana nga ayite mu nnaku gye nayitamu. Bazadde bange tebampulirizanga kati nze ndiwo omuwuliriza. Yamaani. Kuba naye aba n'ensonga ze ku mutima. Naye sooka otule naye omubuuze koosi ki ekyo nakyo mukimalirize. Omanye nti bwannansi agende asobole okutandika obulamu bwe nga bw'abwagala. Bitambula bitya wiiki ekutambulidde eti? Wiiki ebadde kama kawaida, wiiki ebadde sitede. Just nga omanyi nti ebizibu by'ensi tebiggwaayo. Naye nga wiiki ebadde sitede nnyo. Era obulamu tubutambuza mpola mpola. Kyoba olina okumanya Duncan nti kasita Katonda akuwa omukka aba akuwadde opportunity y'okukola ebintu ebirala ebibadde biremi mu bulamu bwo. Ekyamagero ky'omukka kye kimu ku bintu betusobola for granted ng'abantu. N'ensigo y'obulamu. Omanyi omukka kyamagero. Obulamu nsigo. Ensigo y'obulamu bantu bangi essaawa zino ebaggiddwako. Kasita omulibiri gufa ensigo eba efudde ey'obulamu. Naye ate omukka kiba kyamagero Katonda kyakuwa. Nti obulamu bwange tebuba ensigo yange ey'obulamu tefaanagana nayo Duncan. Buli muntu Katonda gwe yatonda ku nsi ayina ensigo ye engeri gy'ejja okumulisaamu okuva mu ye. Bangi bafa nga tebatuuse ku nsigo eyo. But end of the day nti ekisinga okutta abantu ensigo obutatuuka mu bulamu bwabwe be bantu aba beetoolodde. Era nkubiriza nnyo muganda nga obanga olina omuntu ng'omuwe olaba tamaaki nga vibe yo. Omuntu oyo omwewalanga nnyo. Kubanga omuntu oyo abeera ne vibe embi tosobola kuattractinga birungi gy'oli. So ensigo y'obulamu togitwale for granted, gyenyumirizeemu. N'ekirabo ky'omukka kyenyumirizeemu. Obulamu butambule mu maaso. Wiiki naffe twagimalako Friday tetwakulabako amayinji. Nali wa Vijay Junior. Vijay Junior kyali wange tuvudde wala. Twevumamu ne tuddiŋŋana n'ankyawa ne mukyawa. Vijay Junior oyo we nali mu kalulu yakola ekintu ekinneewuunyisa mu bulamu bwange n'ekiwa respect nti namukwasa okukuminako akalulu ku kyalo kye bayita Wabiyinja. Wabiyinja kisangibwa mu Namwaya. Vijay Junior n'ajja n'abantu 8 ne musuza mu woteeri erimu ebiku. Nali sikimanyi Junior n'agumira mu woteeri paka budde ku makya by saa 12 ez'okumakya. Junior yali atuuse balondera by saawa emu okulonda ne kutandika. Junior n'ava ku polling station n'agenda mu bantu nga bagamba nange ndeese emmotoka ye mafuta ge mbadde saamunondera Djjacob Noah ye ya white. Junior n'asomba abantu okugenda okunnonda. Era ku polling station eyo nali wakubiri. Era kyadde kinkatakatako okugenda wa Junior e Masaka. Tujjeyo omukyala gwe bayita Patience Nakitende. Patience Nakitende y'omu ku bakyala benjagala mu mutima gwange. Gwe nawakabwa oyo nti abeereddewo kyali wange nekyali wange amubeereddewo ate mukazi mulungi. So nga nina okugenda okuwitnessinga nga bajjayo omukyala gwe bayita Patience okuwa olujja lw'ekitiibwa. Mate ekintu kirabo gy'oyinza kuwa mukazi nga kusanyusa lujja lwamukuza. Okukyala ew'omukazi ekimu ku bintu ebiraga nti oli serious. Okukyala ew'omukazi ekimu ku bintu ebiraga nti olina future naye. Okukyala ew'omukazi ekimu ku bintu ebiraga nti osiimye byonna by'omukoledde. Era twatuuka eyo twatwala ente eyazaala because Junior already era muzaddemu abaana. Ate nga mu Buganda olina okuwaayo ente ng'ezadde n'okuzaala. Twatwala ebintu bingi nnyo. Bwetwatuuka okugenda okulya emmere mwayi balondamu abantu abagenda munda okulya. Mukazi waba akuzaalidde abaana n'omulamu nti alina omukisa gwo. Duncan si buli mukazi nti alina omukisa gwo. Kituufu. Bwe weebaka ku mukazi n'obeera naye ebbanga n'ogaggawa n'ozimba n'ova mu kupangisa n'ozimba kuba Junior azimba eno e Bunamwaya.
ali asuleno bunamwaya omukazi aba alina omukisa omusajja kimbeerera kizibu okumanya omukisa gwe ng'alina abakazi bangi era obeera n'abakazi nga 10 kiba kizibu okutegeera nti omukazi ono alina omukisa gwange wazira bw'obeera ennyo omwekkanya ku bakazi abo ng'omaze obbeebakako oba weebaka nabo osobola okutegeera nti omukazi ono alina omukisa oba talina mukisa. So Junior yagenze n'akima omukisa ne blessing okuva e Masaka. Mukyala ava mu kika ky'ono omukazi w'aba Boulevard Hotel. Nanyi Boulevard Hotel. Bano sibe ba Shakira. Era bwe twasula Boulevard Hotel gye twasula. So omukolo gwali mulungi twatukayo ku lunaku lwakuna ne tusulayo. Kiteeza twava wano ogenda bugenzi. Nagenda bugenzi. Nani nakisapozi genda wa kusatu. Nero njuga na interview. Kati kulokuna njitu n'ensimbula twava lushi n'ensimbula Masaka. Nanyumirwa naye nakimpa tactics. Tibira abiri mu musanvu. Nino ogenda okukyala owabe w'omuntu. Mulungi oba mu bubi. Mwana abendi no bira abiri mu etaano gozooka. Kyaleko. Sokayo. Ate kyenkuwa kyempa. Nkuwa obukadde 2 ompa 2. Nkuwa ente ompa ente. Okitegeera. Obukadde 5 ompa 5. Mbanja lyange. Ligwa na mwenge. Ekyawuliza Junior Samwadde Junior omukolo yagukola teyagala omukolo ge kusonda kirabika. Omukolo gwabadde worth million nga 15. Taddemu. Yatutte ebintu. Twabadde nno omusajja wa Mitaani ali ku Radio 4. Musajja abeera nnyo ayogera ku byamaka. Mwalabidde erinnya. Yali akola ku oba kyamagero. N'abasajja bangi abagagga bwe twabaddeyo eyo. So twabadde happy, twanyumiddwa. Era nange omusajja yansanyusizza. Agenda okwogera omukolo gwange. Yansanyusizza nnyo. Yadde ayogera bulungi. Nange njyamu mpayogereko ku gwange. Engeri gye sitali Muganda. Ate ngwe suubira kufunayo omukazi Munyankole mu bulamu bwange. Oba mu Westerner. Suubira kufuna mukazi Muganda. Sisuubira, sibasuubira. Tabafunanko mulamu bo. Abo bo Munyankole njagadde Abanyankole abatuula neja mu bulamu bwange sikisuubirayo. Tusuubirayo muwasa. Ng'obulamu bwo bwejjemma. Kubanga nkimanyi. Tebawasikika. Anedda si kyekyo. Oba si gwe oyagala ewaka. Si kyekiera. Manyi mulimu ebintu ebimu by'oddakana ng'olinamu omuntu mulimu tribe gy'olinamu omukisa. Nze naba ex banyinya Abaganda. Kati tribe mulimu tribe zimu ng'oginamu omukisa. Nga mukazi gukola Muganda. Nga kiba kizibu. Badendo mudaddeeka tusabe. Oyasima omusaayi. Baamirisa mukazi Muganda. Yeddira mpologoma. Ye mumbejja be baba abambejja. Simanyi nze yamanyi. Omumbejja aba omukazi, omulangira aba omusajja. Omulangira aba omusajja, omumbejja aba omukazi. Mumbejja ate Masaka. Ewamu omusaayi wakati gwa Baganda. Gwasima Baganda. Djjacob, manyi okyandibya okubuuza. Oli weebaseeko omukazi n'omusiibula ntamuwaddeyo wadde 10. Oli yangambye, naye mwana, omusajja n'akukyaza n'esibulayo n'ovaayo nga takuwadde wadde transport. Omanyi teri kintu kisinga kubeera kibi. Nga mukazi kuwa mubiri gwe. N'omusibiza zipu. Ewaffe tulina ennono nti bw'obeera omusajja ng'ogenda kubeera mulunzi oba mulimi olina okwogera n'ettaka. Bw'obeera omusajja ng'oli mulunzi olina okwogera n'ekintu ky'ogenda okulunda. Ebisolo. N'okifuula nnyo mukwano gwo nnyo n'oyogera nakyo. Nakunyumizako emboozi nti jjajjaffe wonna jjajjaffe yafa naye olunaku yafa ffe tetwali tunaakutegeera nti naafudde naye ng'ente ekimanyi nti yafudde. Ente ye ekimanyi nti yafudde. Naye nga jjajja oli mu nte z'alina nga mwanywa amata. Wakutuma genda onkamira ente n'oteekamu amazzi.
akukyawa obulamu bwe bwonna era nga ye amata ge anywa watanagamba ono gundi ono yantereddemu amazzi mu mata. Twalina omuze nga twagala nnyo okubba amata ago tugatunde naye wenategera nti omusakazi oli yali mugezi nga eyasooka okikola yatesitinga butesitinzi ku mata waali nategenda agamba ova kwongeramu mazzi era teyaddamu mutuma owokubiri nakola ekintu kyekimu owo nakitegeera kati omusakazi oli we yafa kiro ente yasuula ekaaba paka esaawa zetumwerako kyayiwo owamata atalimu mazzi ziba saawa 4 tumukonkona omukazi agamba atayogera netusiike tugamba katukireke zingira saawa 5 ngenteeka nga tesirika wetwakizuula nti naafudde nente nekutuka neefa wetwamuzuula nti naafudde nente nekutuka neefa ebadde ekaaba ate yalamba teri nte eyo ejirya wefanga tugiziikanga yonna nga weeri kyetwakola ate yareka abazzukulu bangi. Omuzzukulu bwe yakutumanga n'okama amata obulungi akuwa ente okitegeera omuzzukulu akutegeera nti mu nte eyo gyengeddemu amazzi tasobola kukuwa nte era ne muddama eryokugaba nente toliimu. So bw'obeera omulimi n'omulunzi ewaffe bakuyigiriza okwogera n'obutonde. Nze wonsanga eka nga njogera ne Beyiri mbwa Beyiri Gudo Kenzo n'embwa zange ziri awo mmanyi okuzitula ne twogera wazimanya nazo okuntegeera kati Beyiri antegeera nnyo nti Beyiri ne mba nnyiize tasobola kuntambaala anyiize wano mala gwebayita Salvador bategeera nti onyiize tasobola kuntambaala agamba musajja oyo tali mu mbeera ze era newalira ddala nabeera naye bano abajega bano abatasoba mbeera bansemberera ne bankombakoma ne mbawa okitegeera kati obutonde bw'ensi Katonda yabutonda nti n'omukazi buli wayambula bulawuzi nga tagenda kunaaba waze ng'agera okwegatta n'omusajja omubiri gwe guba guboninze n'omubiri gwe ng'omusajja. Ekintu kyoyinza okukeeramu ky'okuwa omukazi oyo kyekirabo kya ssente obutamusuubiza zipu. Emu ku bintu ebikyasinza okusiranya abasajja kwe kusibiza abakazi zipu. Emu ku bintu ebikyasinza okwavuwaza abasajja kwe kwagala nnyo okubeera mu magulu g'abakazi. Si buli kugulu kwa mukazi oba amagulu g'abakazi nti galimu omukisa gwo ng'omusajja. Mulimu amagulu g'abakazi agataliimu mukisa nga n'okeera ku makya omuzalamu abaana ojja mumuzaalamu omuteeka ewaka ng'agakasona mu tokyukako oliwo otyo emirembe n'emirembe amiina. Akuzalidde first born oli ku border, second born board forcing the relationship. Mu bulamu bw'ensi Duncan weetegerezanga nnyo obeeranga nnyo mukkaanya ogaa nti omukazi ono mwagadde biki byemufunyeemu biki byangasseeko biki byemugasseeko because Katonda yatunda omukazi ng'alina okugatta ku musajja omugatta kugutya omukazi ye fountain y'omukisa gw'okugaggawala omukazi ye fountain y'omukisa ogw'okuganja omukazi ye fountain y'omukisa ogw'okwagalwa omukazi ye fountain y'omukisa ogw'okuweebwa omukazi ye fountain y'omukisa ogw'okushayininga. Era Duncan bantu batinya bakkiriza nti buli element eri ku nsi erina kabaka waayo nga tutegeera nti mukasa w'ennyanja nti mukasa w'ennyanja olina omwegayirira nga omuntu wagudde mu nnyanja okuddiza omuntu wo. Waliwo ne kabaka w'empewo waliwo ne kabaka w'omusana ne kabaka w'obudde bw'ekiro okitegeera kati ebintu bino obanga toli spiritual nnyo tosobola bitegeera nti gyebiri oba bikola naye teri kintu kisinga kubeera kibi kusibiza mu mukazi ng'omaze okwegatta naye zipu. Era teri kintu kisinga kubeera kibi gwe kulowooza nti omukazi taweebwa. Duncan omukazi n'owabanga alina ssente zenkanawa ofubanga nnyo omuwa kubanga omukazi w'omuwa yemu ku nsulo eraga nti naawe oli serious gyali. Ffe ng'abasajja Katonda yatutonda bulala tugenda tukyuka Duncan kyekize kigaane abasajja tugenda tukyuka
ate mu kukyuka kwaffe kukosa obulamu bwaffe ng'abantu, tikukosa entegeera yaffe, kukosa entambula yaffe ey'obulamu n'abaana be tuzaala kubakosa. Bw'obanga omusajja essaawa zino atandise okudda mu ffumbiro ng'omukazi atandise okwanjula omusajja, then ensi egenda kubeerako problem. Nti obanga omukazi afuuse omusajja ennaku zino ng'omukazi yafaayo ennyo okumeka sure nti relationship erwaninga, omanyi kyaliwo oli yagenda n'ayanjula n'omusajja tali ku olwo yakuwa stress koye kanfune sente zange nzifunye n'azifuna n'anjula omusajja not because abuliddwa abasajja bamukwana nedda yakeera ku mazina ga nti njagala katufuna musajja oyo agondera ebiragiro byange gwe ngamba kino nakiwumuza gwe ngamba kino nakiwumuza gwensika kutu nadde eno bwemugaa munnaye njagala kino emugaa mpewetakuwa naawe weeta ate otuuka kyano obeera mu tuluba weekyo omusajja wetu ngaomusajja mukazi akusika busisi oba ogenzi omukazi ate ekyo si kibi dankani si kibi waliwo ekyokusaba n'okulagira dankani okulagira nkumanya okudumira nkumanya kyoyita okwogeramu nga guno mpeweta kukuwa kuba nakiso kigambo oba nebasebobi wajangu ondonyige bwati oyagamba ate yali romantic ngamba nze dankana owekibuli weti yali romantic mate ekintu kisinga kubeera kizibu kubanga olina omukazi akomandinga aboggoka manyi weti yasuuzibwa omukazi alina kuboggoka omusajja aboggoka kyova olaba omusajja aboggoka ekyo kiri mu butonde tusobola kyewala nti katonda atunda omusajja ng'ali superior ku mukazi wadde omukazi agaggawaza nnyo omusajja naye katonda atunda omukazi nga alina kubeera wansi wa musajja okulaba n'abakulembeze be twafuna ba Museveni baleeta omwenkanonkano mu nsi yaffe n'ensi nereeta omwenkanonkano kati fe abasajja tuli mu kifo kya 6 oba kya 7 fe tusembayo n'obeera n'ekizibu kitya ng'ofiira mu nyumba ga omusajja aguma kitegeera baleero ddala nti obulamu bwaffe nti katonda yabutuna twanguwa mangu tuguma mangu kitegeera tulinga nga bakazi omukazi asobola okubeera mu mutima gwe ng'alina ba ex be bamunyiza bangi n'abeera mu relationship empya naye ng'ajjukira ex n'omusajja oyo namwagala nankola kino naye ng'ate kwogezako bamemulaga naye ng'akyajjukira ex we ng'ogezaako mwerabiza nekiva kuki okuba omuntu akyajjukira ex we aba yamukola bintu kwagala nnyo omukazi kasita ayagala nnyo asirwala kyova nze nkubiza nnyo omukazi gwe omukazi balina kwagala bw'oba olina omusajja gw'oyagala ku mutima ng'omukazi kiba kibi omusajja alina okukwagala gwe noyiga engeri gy'oyinza omumwagalamu nga ye akwagala okitegeera because obanga omukazi emusomesa w'ensi omukazi asobola okuyiga okwagala omuntu yenna kyova olaba ye asobola okubeera abamumenyeyo omutima bangi n'agenda ng'ayunga mpola kati nga ngaffe abasajja omusajja weesonyiwa ekintu aba akyesonyiyiza ate naku zino abadde akasabuuni saako omusajja nga yafuna akasabuuni ke kabeerako yakuwa okwana yakuwa okwata teekamu sente ze abakazi yabeetamu yenyonyogera nekiggwa waliwo yaze mu inbox yena nga nakulabye ku vidiyo ng'ogamba wali ebintu byatunda ebyabasajja bidole mwana ze abakazi bantamanya kumudagira kidole bakitunda bakya sente mmeka nemulagirira nemugaba bakitugenda nowat kya mitwalo wezit era yakikuze nakimperera nga kiikyo ebyaddala ensi yaffe abantu kati daka togenda notunamu nti okwana omukazi nakutandika okuyitirawo ebizibu bye okitegera naye omugamu naye bampekka omumpale tasobola kukkiriza ku mulundi gw'ogusooka tasobola naye ate ku mulindi gw'ogusooka asooka kuyita bizibu njagala sente za nviiri naye gwemugaa sente nange mbadde nsaba because daka nzikiza okwegatta si yeraavu tebalaavu omuntu osobola omuwa sex nga kyabadde afa ng'ennyonta
nga kyekimuluma nga nnyonta ninga tali mukwano naawe omulamu wa sex nakwate kuba eri mutwalo nga oyo muwonye tebanze sikodowalira sex sikodowalira sex sikodowalira sex buli vajo njogiramu gyeoyagadde Djjacob Omutuuze kusukana kutumya imaya katuna yagadde Djjacob Omutuuze Djjacob Omutuuze wuyo oyagala bwojjanga oli serious ngoyagala akugizibwe Djjacob nga nguwoyo buli version njogiramu gyenkuwa bwojjanga oli kyampe ngaoyagala just nange nzijanga mu kivandulo twagenda ku Boulevard abaana bakabya empiki awo ayita ku lumu emu ngaomwana alina nekera ku matenga nga njakola omukazi oyo kumakya tuba tulya breakfast omuwala najja nga yasuze netuna nga kawola bane kayina sound ennungi sibanga kawo mu bulamu bwange nina egomba kulaba mukazi ava mu loogi oba ava mu woteeri abadde n'omusajja naye kuno ku Boulevard nagamba nja kumanya ani yasuze mu luumu ena mukazi ki kumakya nze yasooka abweru nga njagala kubategeeza mukazi kyoyo omukazi yali ayimba oluyimba lw'eggwanga Duncan ate ng'omusajja yagenda n'agikuba ng'amanyi okwesa empiki yagenda n'agikuba nevamu amalowooza ana nagamba njagala kulaba mukazi kyoyo ekyansinyusizza ng'omukazi ate faani wange I love your TikToks. I'd always follow you. Okay. You do follow me. Can I have a video with you? No problem. No problem. I'm having a video. Now I'm tagging and I'm okay. Oh, one. Duncan. The still like. But I'm back on Siam come. Manzi school serving a sex motel. Kyajja kubisira ne byesagala nze kweteekako. Naye omwana nayita mu lukuubo ng'omwana ali mu kuyimba oluyimba lw'eggwanga nesooka nyimiriramu wendi. Ne mpuliriza ne ngamba mba nkyawuliriza nga waliwo abajja ne neeyongerayo kati nange nezaamu Katonda wende nnyingiza. Ngenda okulaba nabo badde bazize basooka ne bayimirira ne bagamba ayite kate fena abaali abajja nga bazanya empiki twali commission kumanya ani oyo mukazi kyoyo ng'akakazi kalungi Duncan naye nga mu bintu by'okuyimba ne kantaginga mu vidiyo ne kampeeza ne WhatsApp yaako nemugamba salaamu aleikum yantuukako emubende eyo emubende naye yinza obuteebaka ate nze emubende kyantuukako oli omwana mulenzi yitako n'omukyala alina musoga abasoga tebakoowa kali n'omusajja oba ali musoga kati twali tulinayo ekigulu kya mubende FM nalinemuwozaapo tufune tusula oze kisawundi nze bwe nasula omaisanya sula erimigoddeko weba yeetaano olinga ngalaga payipa nze weba yeetaano wayempa emirembe nga walasomerako mu kitundu tiwaita gyosulamu laga payipa yagenda mu zino ezibeera mu bafaaja abo era nzo nakakasa tulaga payipa musajja buli kukyalo kwe twagenda okukola ekivulu yalinako omukazi laga payipa wa tabu laga payipa alina bifaaji bye ate ne muganda wamumanyi musuza yamugamba yagamba kezo yagamba laga payipa nagamba ne muganda wange ng'otuusa bifaaji buli kyalo kye tugenda okubeerako bidameji byange bino ebimanyidde ennaku tebisaba ssente tebibonyaabonya tebikwegayiriza nasasula lumu emitwalo 5 mu Kasamba kati naaba bulungi nnyo ngenda nfune ku kyokunywako bia ndowaimanyi kaginesiko nzikulawo olumu yange yali nziriridde wano genda okunona Guinness nga tewakiriwo ampya maloboozi blood ngenda okufunona Guinness ng'omusajja ali busy ng'omwana kyakola munne kati ate kyakola obulungi bwe kyotaafunye nti nze omusajja yeerabira okugaziya kateni y'eddirisa n'ogulaba kati wano ka space nga kasigaddewo nga katuukira ddala ku kitanda blood nasula ntudde omwana yesamba ekijjakoko
omwana yakuba mune essaawa ennungi ezi 3 era mpozi mwali mulungi naye kati mukazi jakkiriza omuntu sajja omubeerako essaawa 3 nambira mulungi oli omukazi kyatalimusoga ate enyini nga yamugamba nakuba nebuzabuza nga omuntu nefule nebake otwo twagala atusobola kukkiriza olungi lwange lwasula sirugali otwo tetukkiriza walwayo lukaabakaaba kati nendugula ansooka nenzija neningisa noddayo nzirayo munju naye nga kyendiko blood nawaliriza okumanya omukazi kyoyo era wano bulijjo nkola research nebuuza lwaki bajjali baffe bagala bakazi baffe omanyi oluyimba lweggwanga lw'omukazi osobola okuleeta omukwana nnyo omuwala oli asere mutunanga bakujja mu steeki zange biri ebiseera biri ebyedda eya 2010 ebyo 13 kyaka namukwanye edda nga namusizaamu dda waya nengamba twafuuse bamukwano naye bwansindika message eddoboozi lindi jja mutwe gwange bakusindika message buli akalika aguni obulowoozi buli okufumita ng'ayimba oluyimba lw'eggwanga nemukazi mwana natejakamugana naye munnange okuyimba oluyimba lw'eggwanga logi gundi nawoterene kuwulira wadde otegeeza ningamba wakansoke mukwata empola naye twanyumira ku boulevard omukono ne guggwa omukazi ne bamutuwa kyonna ne kiggwa junior nangamba sebo Djjacob neyanziza naye sebo naawe tukwagala ogire nja kusambyasambyako si byangu kuba n'okufuna omukazi ategeera si kyangu n'okufuna omukazi omugumikiza si kyangu n'okufuna omukazi asobola okwagala olwekyo kyoli si kyangu danga tuli mu buzibu bw'amaanyi nti no obeera mulayimulaiti abantu balowooza nti olina laavu ate abantu balowooza nti oli muyaaye abantu balowooza nti no saawa bino obeera mu bwenzi mu kiraabu naye tabamanyi nti obulamu bwaffe ate bubbowa nnyo tubeera nnyo waka oluusi tubeera mu bintu bya bivulu ate omuntu buli wabeera mu bivulu ebyobwensi byabako nnyo anti ebirowoozo byonna bibeera ku ssente kivulu kyomanyi ekintu kyonna kyoteeka ntumanyi bantu gye bagendako ekyanjawulo Djjacob era wiikendi mwe mutambulidde abakulu n'abakulu bendaba beeyuzayuza ne Spice Dana abakulu ba Jenkins ne Spice ndaba beetwala Spice n'alangira ne Jenkins n'amugamba omusajja mukulu atuuse n'omuzaala okitegeera kwegamba nendaba ekiri ku social media saawa zino ekiba nti ate abayimbi batandise okwesigana n'abamawulire nkakasa ebintu bino naawe wabirabyeko nabirabye naye ekintu ekimu kyenasobola okutegeera mu bulamu bwensi nti bw'obeeranga omwawo Katonda n'akuyambanga nofuna kasente teweza nti nakomye kawagwe wekka sente bakyaziwa abantu bangi nnyo gwe mulayini gwotuuse gwobeera mu kiseera kyo naye ekiseera kyo olina kikozesa bulungi nnyo esente zikubeere nga tezisobola kuvaako wanabe video ya Spice Dana ng'agamba Jenkins atambulira ku boda nenzijukira Spice Dana ng'atambulira ku boda ng'agenda okukola interview nenzijukira Spice Dana ng'agenda okukola okulinya taxi ng'agenda makindi awo waliwo yagendanga nga avaana wano zana keizwizi nenkajjukira nkali mukusitagolinga era ku video ye nateekako eryokanga neetonya nze kinasooka okuyiga mu bulamu Katonda wanyimusa takomye kuyimusa nze Katonda asobola okuyimusa Dankani nonsinga emirundi 15 neze sobola kuzimba mutima kubanga mmanyi ensinga weetambula today oyina enkya tojja kuba toyina okitegeera Katonda wakuyimusanga nobeera mu time yo si gwe gwasembyeyo era okeera kumakya nozifuna tolinyanga bantu toduula kubanga bw'oduulira tomanyi yes esookera ddala nti abakuba manaja alooja nga yaduula kyandibadde fair naye omuyimbi bw'oduula ng'olina ne bafaani abavuga bodaboda abanoonya ekyokulya n'ogamba nti Jenkins atambulira ku boda nze kulanga ku saidi yange kiba kinkubamu ki
kiba kimu okwenyamiza ng'omuntu because owa bodaboda muntu ate Uganda gwe mulimu saazi n'abavubuka gwe bali mu kukola bw'okeera ku makya n'obeera ng'oli muyimbi oli supposed ku inspiringa n'esiikeera ku makya kwandamayininga abantu bateeka wansi nti yes olutalo lwa music lulungi but ku saidi y'omuyimbi bw'okwata live yo ntandika okwogera ebigambo kapasite z'abantu ab'enjala bakulaba ne bajajinga ne bagamba omukazi ono musiru basi musiru bafuna bakusa Jenkins nze just problem gye nabasanze mu kuddira nonsense wa muteekamu muzadde tata Spice Dana ali less concerned about Spice Dana byonna byakola okuddira omuzadde n'omuinvolvinga mu ntalo za Spice Dana eza music kyakisiru kubanga Bayibuli egamba otyanga kitawo n'ennyoko ennaku zo z'okunsi ziberenga nnyingi kitawo n'ennyoko tekitegeeza maama wa kuzaala kitegeeza buli muntu yenna akusinga obukulu buli muntu yenna akedde ku makya okuzaala omwange ekitiibwa tata Spice Dana ayinza okuba nga akola obadde ku defense ne tomulangira tokifuna mboozi mugende mu ntalo zammwe ng'abantu wakiri omulangira okweyerusa byonna bimulangira because biri a part of industry naye okwata mukazi w'omuyimbi bawa omuyimbi abaana b'omuyimbi ne bateeka mu ntalo za music kyakisiru Jenkins bazanya omuzannyo gwabwe balungi ogukola because omuzannyo gwabwe gubaleeta okubeera relevant kiri eri gwe omuyimbi okunoonya engeri gy'oyinza okukeera ku makya okubaddamu nga tozzeemu olaba president wa Niki n'oyo Kenzo nanti yakyasinza okubeera n'omutima omubi n'abantu bakimanyi nti Kenzo tasobola kuva kukulumba alina obubwabu obwo obubeera awo obumwetooloola obwo buli obwambala empale z'obucupa obwo bwe bukulumba ye nadda mu kamera n'agamba oyo munnange simulinaako buzibu munnange omuntu oyo kati omuntu yenna nga akola bw'ati aba yamasteringa omuzannyo gwalimu nti omuzannyo gwa media gwe omuyimbi obeera ttaala eri inspiringa buli muntu yenna obeera ttaala obeera mira y'omuntu wa ghetto obeera mira y'omuntu ali medium class obeera mira y'omuntu amazeeyo Jenkins Mukasa simanyi olina olubuto omuvuma lubuto it's okay naye okulangira nti no simanyi okumanya simanyi jangu nkuwe simanyi kuteeka mu video ekyali kya kisiru ekyo Roger andibadde akikola because Roger nga manager omulimu gwokusokera ddala kwe kuzannya emizannyo egitunda omuyimbi we Roger nga manager omulimu gwokusokera ddala kwe kubeera nga aprotectinga brand ye Roger nga manager kwe kumakinga sure nti no brand ye ebeerako ekintu ekiyitibwa entiisa brand ye ebeerako n'ekintu n'abantu abagirwanira brand ye ebeerako n'ekintu ekyenjawulo okigera bwebanga waliwo Spice gadgets oba gadgets babayita batya gadgets nga gye bali nga ne basendi balina abaabwe bafaani beetwale nga ne bali beetwala naye nga Spice Dana asirise okimanyi nti oba ogenda kuwangula brand gye bayita Spice Dana eba egenda kuwangula ng'omana gye n'owetaba mu lutalo lw'okutasa omuyimbi wo tewali tabbu naye nga omuyimbi wo asirise because omuyimbi omukazi mulimu ebintu byetalina kukola bwabanga muyimbi musajja it's okay asogera mu bato z'abannamawulire naye omuyimbi omukazi owagajjukira nti otuuka ekyala n'okula n'ofukako omuntu ow'enjawulo enkeera but ebikolwa byo bye bikulaga either nti otegeera oba totegeera nze natunde live ya Spice Dana nga ne manager mwali awaga muli mutima twannumye ne nga nti bana ekibi nnyo okubeera mu industry nga abantu abalimu bajooka because ne mu America bannamawulire balumba abayimbi Enrique Iglesias yabeera Spain naye nga mu America mulimu omusajja amukererako buli kumakya n'alinnya ennyonyi n'agenda mu program yoyo yali ayingiramu kwati kukola nga omusajja bamugaa gundi akwagala ani neyekanga nga ali mu studio namugasiba omuvuma buli kaseera biŋŋambe kati buzibu ki yaddamu omuvuma kati ate Spice Dana tasobola kukola ekyo kubanga mukazi ati Spice Dana kyalina okukeera kumanya kwefula omusiru because amazina g'embizzi
bw'otandika okuzina amazina g'embizi otuuka ekiseera n'ogifaanana. Ate embizi teswala, ate embizi tefiirwa. Embizi obutaswala bwayo esooka okulya n'omwana gwezadde. Embizi obutaswala bwayo esooka okweddugaza. Gyekoma okweddugaza gyekoma okufuna essanyu. Otegera kati gw'ogamba nti okugenda kubeera Spice Diana bajja kukwata ne ku taatawo ali innocent because amazina g'oyingiddemu mazina ga mbizi. Nti bwebanga embizi esooka kulya omwana gwayo, ng'embizi esooka kulya byesesemye neddamu n'ebirago akubiri, togenda ngayo mu kiralo kyayo. Gireke togifaanana, gireke ebeereyo kubanga embizi waliwo abagirya, waliwo abagiwoomerwa. Waliwo abagiwoomerwa. But end of the day nti nga blam gye bayita Spice Diana erina endorsement deals, mulimu entalo zetalina kulwana, mulimu entalo because Spice Diana ebimukuba bingi byesobola okukozesa ne bimukuba. Nataddamu kuyimira kutuuti okuyimba, oyinza omukuba point ziringa nga 5 nezimukakkanya. But end of the day otuuka otyawo. Mulimu abantu aba mu media balina okufiisa nga gye baline nga gwe tebaliyo. Olinga ne bagamba nti ono omugabo gambye obaye ndeka ndikubirana. Oya David Utalo oyo naawe takwagala aseka naawe wovaawo n'akugeya. David Utalo alina omuze noba takwagala aseka naawe kasita ovaawo wooti akugeya. Ate bakugeyezaamu mumama ayinza okuddiza ebigambo David Utalo byagambye. But obulamu butambula nomanya nti David Utalo oyo tanjagala but kamulabula binga waali awo because nze nzikiriza mu bulamu bw'ensi Duncan nti bw'obaga si gwasese okubeera omugagga mu nsi era si gwagenda okusembayo okubeera omugagga mu nsi. Ettaka lyolina olunaku lwaliko lyaliko ly'omuntu omulala. Essaawa zino teririmu si yalina. Essaawa zino famire ya Amini yaliko engagga, essaawa zino bapookya. Famire ya Obote yaliko mu buyinza, essaawa zino famire epookya. Kiba kitegeeza nti one day one time nayo byoyina emmotoka ez'ebbeeyi bla 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 obulamu obulungi flat byolina bisobola okuggyibwako. Omusajja omugagga omu yaŋŋamba nti ekikuuma ekisente kisookera ddala ku saddaaka. Nkikuddiremu ekikuuma sente ebiseera ebisinga obungi ku saddaaka. Kivuga nti abasajja abagagga tusaddaaka mu kulabirira abaana abatali bafe, tusaddaaka okuwa abantu emmere, tusaddaaka okugulira abantu engoye, tusaddaaka mu ngeri ez'enjawulo. Nagala kulya mbuzi z'oligaayi nenga nti no abantu abamu basaddaaka okukuuma ebyobugagga byabwe but bwe bavaayo nga tebalina muntu asise asikidde ekyo kye badde bakola obugagga bwabwe bwonna bufa. Kuba mulimu abantu abamu nga asobola okusaddaaka naye nga tasobola kuwongayo baana bazadde. Mulimu omuntu omu ng'asobola okusaddaaka asobola kuwongayo n'abaana z'abakazi beeyabaka nabo naye nga bana tasobola bawongayo. Ye n'abeera mu bulamu bulungi abaana ne basoma, wamala okufa omwana n'omulanga alina diguli naye nga tewaliwo omulimu gw'asobola kukola nga teri muntu asobola muwa mulimu nga n'omuwa omulimu agakatonda tasobola kugukola bulungi because essente zamusomesa okutuuka waali taata we yali aziwongayo, taata we kyali kintu kyera asaddaaka ye kyamanyi. Kati n'osoma n'ofuna diguli nga tewali muntu asobola kukuwa mulimu ng'otambula butambuzi mu nsi ng'oli bwotyo. Omwana yasoma, mwana gundi yasoma naye omulimu gumubuze naye nga tebamanyi lwaki gumubuze, yazijjawa, yafuna atya. Mu nsi muno Duncan teriyo bugagga bumala. Mu nsi muno teriyo mugagga agamba nti no kati nina nkimaze sigenda kwongerako, taliyo. Era wokeranga ku makya n'olengezza omuntu because olinawo kasente ojjukirangamu nti waliwo time we yatuuka nga tolina kyakulya, waliwo time we yatuuka nga tolina kyakwebika, waliwo time we yatuuka nga kakatuna buguzi naye bakusuza busuza. Kati Katonda akuyambye akuzije mu bantu be basuza gwasuza okyebalizanga Katonda. Naye Katonda ki? Tekibuuzo because buli muntu gola ku nsi alina Katonda gwasinza mu ngeri emu oba endala.
waliwo abantu abasaddaako abantu ne basinza bakatonda bamusinze eyo kuloka omuntu ebambi omuntu oyo alina omutima omulungi naye ngaomuntu omulungi gwogaa nti alina omutima omulungi akakatonda omutima gwe si mulungi gutambula ku misayi gy'abantu okitegera so mu bulamu bw'ensi buno ofubanga nnyo okulyanga tini naye ngaofuna emirembe ng'osobola okwebaka nga tolina musayi gwa muntu gwokoze eki goyiye ng'osobola okwebaka nga akasente kowadde katono katya kakoleeta okubeera n'emirembe nate komere ekyasunza okubeera ebbi kwekubeera n'omulugube gwa ssente kyova olanze omugagga omuyangamba Jacob tulya mmere eyo obonyeebonye nnyo mukubonaabonako nze neebuuzamu kintu kimu banno bonna abasinga obonyi baavaako naye ggwe wannemu okutegeera olina ekintu ekyenjawulo wannemu okutegeera kati sagala oli emmere eyo girabe eyo tugikola jasi kusaddaaka kukuma bigagga baffe kati abantu bonna abali abo tusabira mukisa tubajjamu emikisa gyabwe ne tebakimanyi naye kati ate gwe sisobola kubonyaabonya because nkumanyi wabonaabona nnyo ekyo nenkiyiga ng'omuntu nti wadde omusajja akola ebintu ebyakoze naye nze yantaasa naye tekigeza nti tebikolebwa gyebiri bikolebwa kati ku live ya Spice Dana yandibadde teyetaba nnyo mazina g'embizzi amazina g'embizzi yandibadde agalekera ba Spice Gadget yandibadde agalekera manager we manager ne yeetwala ne ba Jenkins kubanga manager we yeetwala ne ba Jenkins simuyinaako buzibu because manager yenna you have to protect your brand manager yonna brand yo bange egenda kukola ensobi olina okuyiminoga nti kati notalundekere genda mu ffumbiro gwe yikola byakuyimba nze ebyange byakulwana muntu yena ateeka brand yange wansi byakulwana nnyo kwa nti brand yo etuuka walina okutuuka byakulwana nnyo kwa nti music wo atuuka walina okutuuka yoyo manager amanyi business si manager asobola okukkiriza okuwa omuyimbi ebbeetu n'avuma kyova nti Frank Zaveni alinjiwa nnyo ekitiibwa naye Frank Zaveni we nagirabanga ereka nina gy'okukola ebintu byakola Frank Zaveni nenjijjako ekitiibwa naye nga nti Frank Zaveni kati yava ku mulamwa ekwate evuma abantu ajje aloginge inajje ne Spice Dana bayinanso abikola n'addamu omuntu ludli nze abantu banvuma naye abantu banvuma oluusi mutekerayo ebirindo by'embizzi oluusi embizzi oluusi ne muddamu nga mulengezi oluusi okitegeera naye ate nze siri muyimbi Spice Dana bamusasula mulaba ku bonna bamuvuma tekuliko gwe basasula mulaba kyaba kitegeeza ali beyond ali mbiroto byabo abamuvuma okitegeera bwebanga bamusasula mulaba ate nga Spice Dana bamulabira $5,000,000 $7,000,000 okujja okuyimbira okitegeera abamu nze bakolera omwezi yazikolera mu lunaku we luti mu ssaawa egyo kubanga Spice Dana asobola okuba n'emirimu 4 ku 7 ze $28,000,000 ze $28,000,000 asinga ne MP okuyingiza lwakuba nti twabula kintu kiyitibwa structures ngaffe kati nze nsasula peyi nsasula ebintu bingi nsasula NSSF abayimbi tebabikola ebyo kaserika bwekajje bakalye bakolaki because n'abantu abandi badde bayamba bayimbi okulaninga system bali mbyabufuzi ate bakosa abayimbi okutta sekita yaabwe ey'okuyimba but Spice Dana nze kyannumya okumulabanga akola kyeyakoze era nakwidde menjero gye nemugana neroja oyinza okukiza omuyimbi okuddamu abantu nakwata live naddamu because Spice Dana tukize tugane essaawa zino y'omu ku bayimbi abakyasinze okubeera ne endorsement deals ne company ez'amaanyi kati company okulaba target wa because bugenda noga nti oli ambassador w'amazzi amazzi ge bakola ga 1,000 oyo muntu wa wansi okitegeera oli ambassador wa bet abantu basinga okusiba akapapula batandikira sinjiri 1,000 muntu wa wansi oyo ate nojja noga nti no gwe oli mwavu bla 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 kati omuntu bwobanga oli okola endorsement deals zino oba tozidamaginga ng'omuntu so but byonna ebintu byensi byakuyiga nakutambuliramu nakumanya nze kyensaba kyokka kyensaba Roja nkolere nti entalo za Spice Dana sozirwana nga walina respasita
amwongerezeko abantu abo bantu bangu nnyo bakusabula bangu nnyo wanze Djjacob nze atalina sente zenkana za Spice Dana nayimira ku magulu gange abiri nembalwanyisa nga ndi omu bo bali bataano nenemberamu mu bulamu nentambula kubanga am the mastermind of the game gyebali mukuzanya nze mmira y'omuzannyo gwe bali mu kuzanya osegeera so kiba kitegeeza nti Spice Dana alina okuplayinga lo manager akola omulimu gwe yafuuka effala bwafuuka fala temuntu asobola kutegeera nti Spice Dana asobola okugera ekintu kikudaala ate awininga nnyo okusinga nga kakamusuza kukalaba kadda ku TV nekagamba omuntu munanga simwinaako obuzibu omuntu naye behind the scene nga watabbu naye ku kamera nalaga nti naye talina musango talina buzibu ye muntu mungi nnyo abantu bamunwanyisizza nnyo naye jawo kamera woti ojja omutegera nti no yaani omutuufu yensi yaffe mulimu bapretenda mulina okupretendinga somewhere ensonga kikwadde David Talent asobola okupretendinga nti nakwagala naye nga takwagala Bobi Wine asobola okuseka naawe wano naye nga takwagala okitegera abantu abasinga obungi tebali riyo mu entertainment abali riyo batono so Spice Dana olutalo lw'embizzi yaluyingiddemu amanyi nti batasobola bawangula because tebalina kyebasufiirwa ate tebaswala naye talina okumanya nti Jenkins gwalumba y'omu ku basajja balwaniridde industry eno okubeerawo kyeri y'omu ku basajja abalwanyi nnyo ye okufuna ssente milioni 7 omwezi oba olunaku lwagenda okupafominga y'omu ku basajja abasooka okubeera ne audio ne video nga ye ng'akyalina kutanakuza na kuyimba wadde okuyimba kwamulemerera naye Jenkins Mukasa nze sikyali wange ate simwagala nganze omuntu ne issue zange nziyina but Jenkins Mukasa alina ettaffaali lyeyagatta ku industry ya Uganda nga Spice Dana wagasse ku ttaffaali ku industry ya Uganda omuntu bw'oba ogenda okwanukula omuntu yakusooka okukola ekintu olina okumakinga sure nti no oli mature mu kwogerako tolina kwogera nga mwana muto olina okubeera very intellectual ng'ogenda mu replying back because ayinza okubanga Jenkins tamanyi kuyimba okuyimba kwamulema but experience n'ebintu byalabye bwe tunaabiraba ate nayina omukisa nti no Jenkins bwayimbira mwalingamu TV 2 ne radio emu yayina omukisa alina radio nga 10 ne TV mpitirivu kati ani atobye nnyo for the industry that is Jenkins Mukasa nti Jenkins Mukasa olina omwadressinga ne respect ey'okumuvvoola mu magezi respect ey'okumuvvoola into maturity naye nga ate si gwe akikoze nga manager we yakikoze manager lojo akera matina agamba okuyimba kwa mulema simwinako ttabu yayimbye yasibye enviiri badde sikimanyi so manager lojo akera matina ayingira mu lutalo lwa Jenkins ne Kasuku simwinenya because I know okufightinga for brand ye kubeeranga naye omuyimbi ne manager bayingira mu lutalo biba bikyuseemu sijja munenya loja nti industry yaffe bagizimba ku musingi we gutyo ojja kusanga bamanager abasinga obungi nga bakikoze nga bavuma bannamawulire nga bayisaamu eggali bannamawulire nga manyira okuba bannamawulire ye tanabakuba batanira ofudadde nti nno ne Jenkins alina okusiira amakyakitegeere nti omusitu gwajanyira ku bayita loja wa ttabbu ate loja asobola okukola ekintu kyonna okuprotectinga brand ye nkiddamu loja asobola okukola ekintu kyonna okuprotectinga brand ye bw'oba loja wa ttabbu olina okubeera wa ttabbu nnyo okumusingako n'omulumba okitegere kati loja asobola okukeera kumaca naye saddaaka n'agoberera Jenkins gyatambulira yonna ne Bakasuku n'abasisa akasiriso omu n'abayisaamu eggaali n'ogiwulira ate nga gaali ya ttabbu loja omulaba oyo mu bamaneja bemanyi ab'ettabbu loja ye number 1 mu bamaneja ab'ettabbu loja number 1
Namba 2 Waswangs Avenue Chaze. Namba 3 Wakatalian Kandu former manager. Namba 4 Waswangs Avenue. Ate Waswangs Avenue abasingira nti yakozesa n'amateeka. Julius alina ko lutalo ne Cuts. Nenga Julius asokogera ebigambo bibi ne bagoba Cuts ku TV. Namuleka. Cuts ne fulo omugezi nenga asokuzikiriza Cuts mu dakiika ezo 2. Namuleka. Julius ono okumanya mugezi nnyo ku bamanager bonna. Nti yewabulako n'ebintu ebimu. Nangamba ndi manager asiganye naye sagala ense netike. Weneno ajibera ne manager wo, Vinka bera ne manager wo, Azabira ne manager wo, Ainita bera ne manager wo, Zafana bera ne manager wo. Nze mba supervising mwenna. Naye mu bamanager basinga okubeera b'obulabe. Rojo mulaba wa Tabbu, Jeff Chiwa wa Tabbu, manager wa Katana Kando wa Tabbu, ne Julius wa Tabbu. Nti baso okukola ekintu kyonna okuprotectinga brand zaabwe. Bwe basazeewo kikola. Kati bana abavubuka basasideko ekintu kimu kyokka nti bw'obeera nnyo n'entale nnyingi obula n'omuntu ayinza okukola obula n'omuntu gw'oyinza ogamba oba ani yakinkoze. Obula omuntu akolereza. Ate okeeranga ku makino ga nti ogera ku lumba olina okubeera nnyo soba. Naye obeera ng'olina entalo nnyingi gwatava mu bbaala gwabeera mu bbaala owulira ettabu. Lanti omuntu ajja kujja bujjiwa ati agayakyoga sebo obutwa nnaku zino obutwa bwakyuseemu nti waliwo obutwa obwepawuda babukuwa nosokoyisaako ebizigo n'obwekubawo temundankani oli bulungi andi bulungi nenejja kuti waliwo kemuko gyonaaba kati gwe nenkuwa emyezi oba emyaka 40 notandika okuvunda ekibumba otavumala kibumba notandika okuvunda elementi zo ez'omunda naye nga tomanyi obutwa gye buli. Ate ennaku zino enzita abantu bafa mu bintu by'ekisiru. Omuntu asobola okukeera mu kyenaakusanga ng'ova mu kiraabu oba ng'ova mu ki nankutega omukazi ne mugenda naye nozuuka ekikya ku makya ng'ofudde. Kyova nsonga nti bw'obanga ogenda kuba nga oli mulumbi olina okubeera 24/7 ng'oli soba nga totamira bya kisiru tokirabinga bya kisiru ng'oli soba ng'olaba ng'otegeera ng'ofumitiriza okitegeera kati bakyali baabo katubasabire nze sigenda omanyi kati nvudde mu characters nyingi ziraga asinya lutalo esaswa kumalako nalu bona nga nyingi dotoro manyo lutalo nsolulwana n'enduggusa mala kulowooza n'omanya luno ndusobola kati lutalo nyingidde mbayiseewa ziraga nze nagendako ku ddembe nga nina batuuni nga manyi tugenda kusooka kukuba Jenkins bwe nava ku Jenkins nzire ku kasuku kati nsigale wano ne Sendi mukuwa mugo ngere ku radio mbagaye bannange nkoze kikola wekiti munansonyiwa naye kyona kyenkoze sejjusa njolekere luzira naye Katonda yannyamba mu process eyo nakozesa muwala wange nankubira essimu nagamba daddi nga tulekeddewo byakulya kwaka oli luddawa nendukanzira muno musensi zange essaawa zino nandibadde luzira essaawa zino nandibadde banteeka dda kalabba osanga naye Katonda yampa nti ekintu ekinnafuye ekintu ekyokuba nti ontegeera Katonda kyeyakozesa mwana nenzira muno musensi naye bangu nnyo omanyi tunabagoberera buli muntu manyi wasula manyi wasula bonna naye abo tebamanyi wensula ne bali tebakimanyi nti nkikola okumana emyezi 2 nga mbatambulira kumumanyi entambula zaabwe zitambula zitya nga mpulira obusungu because omuntu osobola okukeera makya noyogera ekintu nokirekaawo naye gwe okigambye oli kimuleseewa akitutta atya ate nze nagamba nti buli muntu anvuma munoonyerezaako ne muteekaawo n'ojja ku akawunti yange n'onvuma olwaleero nzija nentegeera essimu yo n'enamba yo otambula otya okozesa mulongooti ki
Nekutekamu sente zange nakokutambulira kumpola nga tomanyi. Chali wange DJ yanvirako n'okutegeera nti n'omuntu osobola okugoberera omuntu. Omusajja yangamba Djjacob bangambye oti kyaliwo oyo omuntu njaga kumitinga nga ndi ku ddembe n'agivuga Benz formatic bikadde babomeka eri awo ine kinankani kinene najja nagamu nyinza okuba nga ndi musajja mufumbo naye mukazi wange oyo mumabbali mwagala mwinamu n'omwana Djjacob sirimu gyali ekyembeziza n'abakazi ababiri mbagala bonna sagala abakazi bange bansige sirimu. Mukazi wange bangamba ayagala kyaliwo DJ naye mugambe njaga ntukusiza obubaka buno bwana nemu okutegeera nja mukolako nemubuuza wategedde otya nti kyaliwo nga ayagala mugamba najja laptop ye nadaga message za mukazi we zamusindikira ate okumanya kyaliwo ng'alina n'akamanyiro ng'agenda n'nyumba y'omusajja gy'asasula n'akubirayo empiki nagamba mwebakako luno ne luno mbimanyi byonna amugulira postina akola biki mbimanyi byonna nenjaga ngambire kyaliwo anvire ku mukazi jangu kulaga nabikola butu nga mulimu emundu zesirabanga nako nenga muntu wa bulijjo nagamba Djjacob nsobola okutegeera ku mulongooti gy'atambulira yonna asula wano asula n'abindaga wava wano adda wano agenda ku kirabu weta kubasaawa weziti bwavaawo nalaga lutu zatambulamu gayi wange nga lutu zenyini kinjo era we namunoonya mugamba bulati olina omukazi naatu wati gwoyagala nasooka yeewaka naawe omukazi yanyaga mugamba muganda wange omukazi alina baawe si mwangu nze mba kuba ggwe omukazi nandi mu nsonyi ye kubanga omukazi oyo si ye muganda w'abakazi okyamitinga abakazi bangi nnyo mu bulamu bw'ensi va ku mukazi w'omusajja ne mugamba omusajja wakeranga ku makya nakutegeera nakubira esimu nagamba va ku mukazi wange muveeko nga bakwetuludde ngaakutegedde movement zino watukidde okugaa nti oviira ku mukazi abakuli bigere 10 maaso omukazi wakeranga mu makya nagamba nti nviira ku bba wange mukazi gwe nviira ku bba wange omuvangako kubanga omukazi oyo aba akwetolodde ngaakutegedde omusajja omwesonyi obwesonyi ogamanyi kankiveeko kati kyali nga yakitegeera nakava ku mukazi ne bamuleka okuvuga nenfuka kyaliwo oyo omugaayi era yanjigiza ebintu ebinagamba kati abakuvuma bangu bakutegeera okolawo oti nambimpa byonna nabinjigiriza nembitegeera kati awo ku mulembe guno olumba omuntu ng'okimanyi nobeera Dubai asobola okukutereka nobeera Masaka asobola okukutereka nobeera ggulu asobola okukunoonya n'akufuna nakulako ekintu nga tomanyi nakumanya ne bakera ku makya ng'ofudde era omwana yayingiddeyo nga mulamu tugeza okukera ku makya nga mufu naye nga tebamanyi kiki ekikose okitegeera kati ebiri mu Amerika ebanga bitandise okuyingira mu Uganda ng'okufa kutandise okubeera nomo nga bya bulijjo kubanga tekikola mawulire okusanga omuntu ng'afudde mu nnyumba gy'asulamu tekikola mawulire okusanga omuntu ng'afuze emmotoka ng'agipakinze ng'afudde tekikola mawulire omuntu okubeera mu kiraabu nojja omukuba empiso nago wat nafa tekikola mawulire era bamugjayo ne bamutwala nti yafudde mutima gwayabise oba omusaayi gwaganye okukolaki oba yaziize sitoli zina zinyengi nnyo kati olina okubeera omukujjukujju ng'otakinga kyekinaga nti olina okubeera 24/7 ng'oli soba bwebanga okyagala okufumitafumita ennyo okutambulira amagulu g'abakazi naye nga gwavuma gwefula omugezi buli kimu basobola okukeeramu kyokusetinga omukazi n'atoola obulamu bwo kyova nti omuntu yanga nti wayingidde politics Djjacob politics eva ku bakazi ekisokera ddala kwa mu bakazi musobola okuvaamu omuntu asobola okugamba nti Djjacob yankwata ne basanyalawo kalyayo n'erinnya lyo lyonna bw'oyingidde mu politics tolyalya kubanga ojja kugenda oli omuntu nga takuwagala akuwa obutwa bw'ojja okubeera nabo okumala mu myezi 2 omala omutima gwo gwabikemu bw'oyingidde mu politics mulimu eddogo baloga bw'oba oyingidde mu politics mulimu okuwaayiriza bw'oyingidde mu politics olina okubeera nga tolina busungu oli mwetegefu okuyingira mu politics
nemugamba ye naga tusabula embaga netusabula kati basajja babo bayinza okuba nga bagezi niba mugezi waggulu w'omugezi wabeera biki bayinza okuba nga bamanyi okwogera naye waggulu w'omuntu amanyi okwogera wabeerayo ki waliwo omuntu nga musirifu naye ngaebikolwa bye byattabu naye waliwo omuntu ayogera ngaekintu ngaasaaga naye wasala okimekinga okiteeka mu nkola asa okiteeka mu nkola yesipayisidana nga ye yakoze bubi because amazina ge yayingiramu geego bwobeera nga omuyimbi okkiriza nga okwogerwako bwotaga kwogerako biveemu kubanga ye ne Jenkins Mukasa tewali njawulo waliwo enjawulo tusabula embaga walabye waliwo omukolo ogumu ogwabaddeko mukulu Senyonyi neyani bamwitaani prime minister mukulu Senyonyi alina ebigambo byayisizaamu agamba Nabbanja obubbi nga mumanyi ngombo y'ennaku zino abeera ali mubabbi biki Nabbanja n'ava mu mbeera n'amugamba saakuddamu kumpita mubbi era bwavuddewo bubi nnyo nga Nabbanja mukambwe nnyo bamunanya n'okubba amabaati Nabbanja n'abaganza amabaati g'omulanga nabba saagatwala wange abona agatwala kuyamba bantu ba kitundu eno embeera bwetyo mu byobufuzi egenda kukoma nti oba bwetyo bweyina okutambula Uganda bwe tutuuse MP takyalina kitiibwa takyalina kitiibwa Uganda ne tutuuse ebyobufuzi byafuuse bizinensi Uganda ne tutuuse n'omulonzi ajja kutuuka ekiseera yeetamwe teri kintu kisinga kuluma ku nsi kulya nti omuntu alina ssente naye nasigalamu obukopi teri kintu kisinga kuluma ku nsi omuntu kuba nga alina woofiisi naye ng'agikozesa bubi teri kintu kisinga kuluma ku nsi kubanga ti ebyobufuzi byafuuka byakuvuma nakuwaayiriza bw'otuna ebyobufuzi by'ennaku zino byakuvuma nakuwaayiriza but end of the day gye tugenda mu maaso awo byonna byali mu kusiga essaawa zino aba opposition ne government bijja kera kumakya biveemu olutalo olunaasanyawo Uganda. Duncan ndeswagira NRM but ekintu kye neewuunyako kiri kimu kyokka nti abantu abali mu NRM si bakufu mu mitima sente baziina si bakufu mu mitima n'abantu abali ku opposition beefula nti balwanirira nnyo abantu nabo si bakufu mu mitima but end of the day life esigala etambula bw'obanga MP takyalina kitiibwa nga ne MP basobola omusiba emyaka 3 nga tomulabyeko ng'omuntu wa bulijjo olina okwesiba ezo olina okwebererawo nnyo Joel Ssenyonyi namwagaddeko yawadde Kyaliwa nga omulimu ali mivule y'omu ku bantu betutobye nabo mu mawulire era akola ku ddembe eyo era akola ku ddembe eyo nga entalo za ddembe ne tazisobola n'alizayininga ku ddembe n'asigaza NTV ne Spark kati najja amuyamba n'afuna puroguramu ye ali mivule y'omu ku basajja alina omutima omulungi mu national media waliwo n'omusajja omulala mwerabidde erinnya ye abeera ku desike y'amawulire ga Spark TV kizibu nnyo okusanga omuntu asobola okukwagaliza Joel Ssenyonyi okukwata ali mivule n'amuwa omulimu nze ku lwange kyansanyusiza nti Joel Ssenyonyi ajjukira obuzibu bw'annamawulire banne bwe bayitamu yamuwadde omulimu oba ye kati munnamawulire yamukavalinga stories ze ne yamubala ebifaananyi alina omulimu gwe yamuwadde ali mivule oyo era ali mivule big up on yourself ne Joel Ssenyonyi webale kujjukira bannamawulire bannaffe nogeza kukuteekayo enkyukakyuka bulamu bwabwe naye Joel Ssenyonyi omuntu akyasinza okulabisa abantu bwewetegereza interview zakulabisa because president we yagamba labisa n'afuuka labisa kati okulabisa okwo kujja kutuuka ekiseera kuveemu respect ng'omuntu akyasobola kukuwa respect Nabbanja mukyala mugagga
yomu ku bakazi bemanya abatobye akoze buli business yaliko mubivulu ng'atunda obutebe nabbanja mukazi oyo bebahasola abatuufu naye waba nga yabba amabaati mba neewuunya wadde yagaba kitundu kyamabaati gaba ebintu bya project ya gavumenti nga business project yali yakalamojja erina kukola ekyo nze sobola kukwata bintu bya bunamwaya nebitwala ndejje birina kubeera bantu byaba bunamwaya wadde olina woofiisi gyolimu essaawa zino woofiisi esiyo woofiisi ya gavumenti woofiisi y'abannayuganda yes naye kyona kyona kinayiza okuyiga mu bintu bina politics ne ku ludda lwa opposition ne gavumenti bonna kyekimu ekibaawula omu ku bo yefula yalwanirira abantu naye nga tabalwanirira alwanirira bigendererwa bye n'ekibiina kye bati obulamu butambula ffenna katunnewa gye binaagenda bwabanga essaawa zino mukama we yaleese ekibiina ekipya muhoozi kiyogera okwesimbawo ogera kwesimba mu kibiina kye ogera kujja independent independent danka tekigira kumenya kirogera zijja abayimbi bo bafunye sente zaabwe ani aziina nga bakolaki wamala abayimbi addako wani banga tebapromota tagera bbawo Abilix ali mu kwambalira president amusabula bubi nnyo aloga kintu kino simanyi baza nga tunabawasenyo yabadde ina byannyonnyola abantu nga abantu ndowooza bamubuuzizza mu kuwa muganda wa babi omulimu nga alina byabannyonnyola abo ndowooza abantu bali batandise okwewunzikamu nga bagamba ye era lwaki omulimu aguwadde muganda wa babi akole ki kikyotegeeza kati obanga Bobi Wine asobola okukera amakya kugamba nti nno oli alekulwe kuba commissioner nga parliament yeronda wasubmitting nga parliament kati buvunanyizibwa bwayo protecting ani mpuuga kati ejo esonyonyo omusubira akole ki milioni 14 zimanyi buli mwezi milioni 14 zimanyi buli mwezi mu mwaka obeera mu sente mmeka omwaka asigaza emyaka ebiri mu office emyaka 3 mu office otegeera kati muganda wa Bobi Wine obulamu bwakyuse muganda wa Babi obulamu bwakyuse ne catastrophe of what Bobi Wine yes babaddeyo sibiri muntu nti ali mu struggle ajaganyula mu struggle sibiri muntu ali mu struggle nti ajaganyula mu struggle wadolisi foot soldier olunaku lwaleero nga tolina bitabo owa foot soldier yabwe bwojja kuba tebukugasiza waliwo ababiina naye nga ate ababiina abo bw'oba toli nnyo favorable nga toli mu famire ya Kyagulanyi ojja kubeera mu others kikulekawa lwana tetuganya okulwana kubeera mu struggle balendo bete kyomulina okumanya buli muntu yena agenda mu bukulembeza asooka kusembeza babe oba oyagala oba toyagala nze bwe najja wano mu Bunamwaya wali emirimu mingi basisitanga ne bampeneke ne bagamba sinsi ofuuse meya we Bunamwaya tufunire ku mirimu nasooka nensirikawo nti nengamba nze Djjacob kankwasa ofisi yange ofunire abasisita bange emirimu naye natuuka nengamba naye abaana bajja mu Bunamwaya muno nga banoonya emirimu nga kino ekitundu kyabwe mwewangaalidde nze nkere ku makya nkozesa erinnya lyange nga meya wa division mpe baganda bange emirimu nga mulimu abaana abali mu kitundu kino ky'e Bunamwaya banoonya emirimu sijja kikola
nenga nokikola era basitange banyiga n'ofunira abaana ab'omu bitundu muno omu bakola ku reception okitegeera not because nti osibiddwa muntu wakuteeka because meya wa division kyoyagala kyolina okukola ekigata ku division yo natukeseera ngamba ndete muganda wange ajje wano fena tuli ba western barakugamba gundi ku reception balawo nyindo ngamba sijja kikola kankola ekintu kyenda banga kituufu era nimpa abaana bamuno emirimu not because nti no ndi selfish sagala kuwa baganda bange but mulimu ekintu kyosenzinga ng'omukulembeze ng'olaba ekintu kino n'okikola kiyinza obutanyuma ate wekigwa mu bakansala jjukira nze bakansala ba nupu tebanjagala kijja kufuuka luyimba Djjacob yaleese ekika kye kyonna kyonna kyekikola ku division Djjacob oyo gwolaba ekigera mu byokulwanyisa kanwane n'ebintu nekukeera mu kikuleeta byakulwanyisa bingi gyendi omuntu onkube because wenagaba emifaliso bagamba njije mwenaalemu emifaliso ayo negamba ate ngaomuntu yagimpa Silvia okitegeera ekyo negamba emifaliso kangi abakazi oba bakadde beyambe bagamba esente zijje mwenaalemu ng'ate sente zaava ku monita okitegeera kati kwegamba nga banoonya engeri gye bankubamu mu bantu bambijjise because kibaluma nnyo okera kumaka Djjacob wamba Djjacob musajja Djjacob akoze Djjacob agaba emifaliso ku TV tumulaba Djjacob ayambya akoze eki politically nga tabalina engeri gye bankubamu kati wendita muganda bange nebabikukola ku division politically baba bagenda kunkuba Senfuma mwana amutaka muno Senfuma kansala wa Zana Senfuma nkuze naye Senfuma emyaka gye mmanyidde giri myaka nga 17 naye Senfuma yezuba kuba kansala nesagala bene na vice wange ebyadda gayi bamuyita Lumala Muhammad kansala wa Nuupu namutuuke namugamba mbadde nsaba obere vice wange gayi yagala nangamba gwe sobola kubeera vice because bagenda kujjayo mugamba kitokenzifula Senfuma vice wange naye Senfuma nganze gwe nkuze nayo naye sagala abeere vice wange because ng'omuntu wakiwulira nti omuntu yakozere vice ne Senfuma atamuwadde ki so nga njagala kukola ekintu kiri ekyawukanako ku bakulembeze abalala kati yagamba mubagenda kujja kale speaker ye speaker oli gwe wawulya nvuma mu kanzu speaker nze Djjacob kati kinasooka okutegeera Duncan tebavuma muntu munafu era tebawalana muntu munafu ate ng'omuntu omusinga nowakola atya oba omusinga omuvubuka oyo ananyisiza ebbanga ddene naye nze simuwabudde because manyi nti siri kansala kati kunsanga nga nwana ne kansala mba nemanyemu kati nakulwana ne bammeeya bannange Sonko Shafiiki Kiyaga Kabuzi MP Serukenya benna okulwana nabo but nze byobufuzi byange si byakulwana si byakukuba era nkusanga nkuba nkuleka ne bampaka zina nenjogera byange byakirala nnyo nentambula nenvaawo guno ofuna kwede amuvumi amuyisiza mu ggaali but abaliwo abategana bagamba ate obuye bwafunye akazinda njogedde byange osegera nti abantu si basiru mulimu abantu abagezi va ku baana abali mu kisinda abali mu kubuguma mulimu abantu asobola okudda nalowooza ku kintu nze olwo gayi yanyigeya aga Djjacob alina omutima omubi naye mweyangereza nga mulimu omukazi gwe nayamba gwe naye emitwalo aga yajja njaga kumpola nkuwandiikira endagaano biki mugamba bakuwa omusala gwange omutwale okolemu ekintu ekyenjawulo kyekyo nja okulabako nti naawe okoze nagula ku Makemberenge kati weyadde oli najja politician naga Djjacob oyo talina kyakodde division mugaza mugamba nedda ssebo obadde mbyobukulembeze mumakinde saba guno emyaka gye n'emyaka wali oyambyeyo omuntu oyo omuvubuka oyo nagenda mu ofiisi ye nga ndese n'ebbaluwa ey'okwewola
tampa omusaala gwe gwoyogerako toddamu kugera byakisiru kujjako bw'oba oli wano ojja byogerera embaba n'abyabufuzi ffe tumanye ekituufu kati omuntu omu nandifendirira mu bantu osegera mulimu n'omukazi ali eyo bamwita ati chips mu kanaala eyo nali muwaddeko $100 yansanga nga nfunye nina $400 ng'alina ekizibu kinene wekitangamba kati andi chips ono nenjako $10 nenkimuwa ezisene munda by the way musajja yali azimpadde nozimba nenjako 10 nenkimuwa wegera ku 10 nakisuusa nga mulimu $36 yakuba endula nga mpadde akapapula nga simenka ne $36 ekizibu kyange kibadde kya $10 yakuba gwasinga kati eyo gyali eyo gwolaamufuja kuwa $10 nanti wa NRM ensonga kyanzikuwadde sinanoga bunozi ninga ekituufu ziri wa NRM just nakula ekibulala nti dankadde kingasa nnyo kubanga nina ssente omuntu muna talina ssente okitegeera tekingasa nnyo okubanga ndi mubulamu bulungi ngaomuntu mulala ali mubulamu bubi si kyamakulu so gyoberesa ennyonyi zesijja munenya kuwa muganda wa babi mulimu kubanga kyatuddeko nkimanyi okitegeera nti oli principal yamuwa okubeera leader of opposition naye alina okuddiza famire ye ekintu Mikoyi naye agenda kwesimbawo egundi egayaza ebyaddala nga ne gundi edi yawa agenda kwesimbawo principal n'abagaana osekera kati gyowereso ennyonyi wakera ku makina wa muganda babi omulimu ebimu ku bintu ebiraga nti omuwulize era kadi ajja gifuna mwana wampisa tabogoka yefula omusiru ng'ate mugezi ate nga musiru okitegera kati oyo ojejesenyonyi kadi agiriko binafusi abantu abalina kadi kati gyoberesa ennyonyi manaja Kayemba Solo agirina manaja Kayemba Solo togiwakana nti agirina Dr. Hudaman agirina towakana tagirina aneda seba agirina President wange nizo kubanze samugamba kati kankugulire ogwo muzanyo gwali a statement yagikola for the sake of the protecting a principal way yeteka ku blame ndabantu abaana bavume ye osekera focus bajije ku president yakola because president already amaze okukola ensobi nga ayokyezza ng'abagezi bakitegedde ayokyezza kati nga play ono Yudaman nga alina kuvaayo atekewo omugongo baamukuba nesakalwa kyamukuba oyo agirina kadi mugundi bamuyita no wegayaze oyo zakagirina okujjako abantu b'emitiyana balina okuzuukuka zakagirina namboze kati bana abantu abatagirina namboze tagirina lwaki segona tagirina lwaki bino ebaddewo namboze talina kyayogedde ogaita tagirina kasita yetamu kiri nti omuntu kasita omaze emyaka 2 mu parliament namboze ali mweti mwena ali moving the dictator kati onaito kimusuubiramu balinga mukaaga buli gomanya va mu DP block Alosas Mukasa weno agina tagirina lwaki yagana okuzayo kimu ky'ekkumi yaleeta ne receipt era kandi yagula ticket milioni 9 n'amaliriza n'aleeta gundi bagamba nti nze siina ssente lwaki nzibawa nagigula ate n'ebintu bye nakola nembagula n'ambulance nabawa oyo ayinza okuba nga tagirina ate ono wegundi ono wewa ono yagenda alinaku zino agamba ali mu nuupu naye Abedi Bwanika kagabo tasobola kuba nayo yagenda kugira mu ya MK Abedi Bwanika tagirina mpuuga ye bamulagira omuntu tagirina kuba bamusikiza n'omuntu alina nga tanabona kuva ku walupu Jacob naye tagirina Jacob sigirina
Nera sajira ku kadi yaabwe ndi independent. Tekisoboka. Tekisoboka obutabeera naye by the end of the day. Kijja kunsesa. Manyi lwaki? Debo bisimina ko buzibu. Era sina kibi kye mwagaliza. Duncan. Nerekereza obutafuna ssente mu government. Olw'ekitiibwa kyange nina ne Bobi Wine. Kimanyi nze kati nze. Ampadde kadi batampadde kadi. Yamanyi. Naye tojja kugifuna kiveeko. Sewanyana tayinza gifuna. Sewanyana? Ku lwaki? Tasobola. Musajja adde mu komine ebbanga nnene. Djjacob, tasobola gifuna. Ate gundi. Olaba ne kuno okugifuna. Yajugula ku Musiri David. Yajugula buguzi? Ku Musiri David. Ate gundi. Ono ali e Kenya mu ddwaliro. Segini. Tasobola gifuna. Segini bagamba mu wakadi. Ku lwaki? Ojja kumbuulira Mukama n'abantu badde obulamu batukyaliwo. Erias Lukwago bajja gimuwa. Tebasobola. Bw'agenda bajja gimuwa. Tasobola. Olina ekintu kye weerabidde. Erias Lukwago mugezi nnyo. Erias Lukwago mugezi nnyo. Ekibiina bagala mu bagezi. Anga lijjukira era Erias Lukwago wa bisanja ebi. Tuyinza Lutamaguzi bajja gimuwa. Bw'anaaba wawasaze eddiiro. Lutamaguzi oyo. Ali mu bisanja bimeka Lutamaguzi? Bibiri bisatu. Ne basaana kubaveeyo. Baveeyo. Bwe alina ebisanja ebisatu baveeyo. Djjacob njagala omuntu oba afuze ebisanja bibiri. Vaayo. Gendako ewalala waki. Tuwe gobeera ekyokulabirako ku Museveni alemeddeko. Naye oli mu bisanja bino kyasabira okwesimbawo. Bisanja bisatu. Osaba ekyokuna. Oli muganda Museveni aveeyo. Oli MP kati saasira Museveni ali kuba pulezidenti. Ogenda kuba MP. Oli weteeka kuba Museveni. Kati nawe weteeke mu ngato za Museveni. Oli MP ogenda kuvaawo. Kati wesse mu ngato za Museveni nga bootwala ebigaali. Buli ali mu bisanja ebisatu. Aveeyo. N'obutagenda mu wakaadi. Era bwe wali musanja akusatu ng'oyagala okudda jangu independent. Obagenda mu MK? MK wa Museveni. Kiramaze okuzuula bonna bagenda okusobola bajja genda mu MK. Ate banagenda mu MK bagenda kulya akalulu. Oba bagenda okulya akalulu bajja balangirira. Kibuli. Lwe balangirira MK alina ajja funa abantu be nga 7 nga MP. Ba MP. Awo MK afuke leader of opposition owulira embaga. Owulira embaga. Kujja kutokusanga simusaanikire. Taata we alina numbers president leader of opposition kwegamba. Twatugoyinzeewa. Wetukabira ennaku ate batwagalayo. Kiba kitegeeza okubeera abantu batakwagala kibi. Okubeera abantu batakweguya kibi. Kiba kitegeeza. Nawe olina okwesootinga. Otambule n'ekitambula mu maaso. Oba ky'oba omanya. Mpuuga wajoininga project ya Muhoozi. Bakita batya? Ekibiina kye? Patriotic League of Uganda. PLU. Wakijoininga Mpuuga n'ali akalulu eyo. Bira biri mukaga agenda kunyuma. Naye mbw agali mu nkuubo. Naye ayinza okuba agenda kujja. Kola ekibiina kye? Wa president. Mpuuga tasobola. Tasobola. Olaba meya yagaana okujja. Meya Erias Lukwago. Kwa byonna biweddeyo. Bw'ova kuba MP n'ogenda kuba meya ekiba kisigalidde kuba president. Kubanga woganda agenda kujja kuba meya omulundi ogwokutaano. Abedi wange ajja kuba MP. Kuba president adde kuba MP. Oyiye yeesuula lanka. Kwa bw'oba weesimbye kuba MP kati olaba nsaawa zino nze. Ndi LC3. Wenkena kumakene nga ntugenda kwesimba kuba meya wa municipality. Wenva kuba meya wa municipality nga ntugenda kwesimba kuba MP. Oba kitegere. Katisobola kubeera nga nesimbye kuba LC3 nesimba kuba kansala. Oba ogudde. Either olina kusigalawo oba kwa upgradinga. Naye ate nsigala kwa upgradinga olina kusobola nsigalayo okko wano.
wamma yakatolina kufuuka machuwa kyekisanja kiddako kyakufuuka machuwa mu politics kubeera munabyabufuzi owaddala asobola okusabula mulimba tesijja kubeera oyo mukama katonda abankuumire naye ekikulu kiri nti muganda ngaawuza kumi media big up on yourself yagala nyo ekintu ekiyitibwa ensiiyo uganda yaffe nze naawe nyinza okuba nga siri muganda naye nga ndi mu uganda tekitegeeza kubeera muganda uganda kitegeeza okubeera omuntu ayagala ensi ye tokkiriza omunabyabufuzi okukukyaya ensi yo tokkiriza pasito okukukyaya ensi yo tokkiriza omuntu yenna okukukyaya ensi yo yenze naawe yagaliza munauganda munno womusanga ku kyeyo mukwate ku mukono bw'oba olaba opportunity awali awantu tubeereko nga abanigeria kuba essimu mu uganda mugenda mu amagundi wano wali opportunity jangu ogikole okubeera omugagga mu kikakyo tekikola makulu nga gwekako omugagga kwata ku baganda bo bayimuse even if tebasiimye katonda ajja kusiima kwata ku mukwano gwo omugabe wali visa ya gundi gendayo mugabe ensi eno waliwo ekyo kyova nze njagala nnyo chairman big up on yourself kyali waffe abeera Sweden ne chairman gwamunoonya obingo yaga kuyiga ku byokutambula osobola omusanga ku TikTok akozesa chairman ki one love we preach gendako mugoberere ajja kuyiga ebintu bingi ebikwata ku byokutambula katonda abankuumire ne chairman tukunoonya big up on yourself. Peace and love mbatumiddeko mbagala nnyo tubadde wano bunamwaya ku division sunsulira ensonga bwe kimu kitambula ali kamera mitamuze masembe okuba ntuusako ekifaananyi ne sound ennungi mbagala nnyo kulwa Katonda n'ensi yange